Wewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75593686 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Boni Balista Coffee and Cafe Limited yevaba kutakati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kawa. Tukola kawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, Cold Brew Drip Tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers Building omwaliro ogusooka room number B04 okuliraana amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibalista.com. Boni Balista Coffee, fuel for the day. Nkwaniriza webale nnyo, webale ddala atugoberera kikulu nnyo ekyo, webale nakunjagala. Nze Jamalu ow'Nakaseke yebanzaala okutali musango ndi mutabani wa mubuulizi. Ekisinga obukulu kya kusubscribinga naye mbebaza. Ebintu bingi ebigenda mu maaso naye buli omu awa opinion ye nga bw'ali. Buli omu ayogera byasanze. Ngera kwogera ku kintu kya Alien Skinn ne Nuupu. Wanga manyi ebintu bino bibiri bikwataganye. Antegeera atantegeera olwo tojja kuntegeera. Omanyi endongo ngera bwe nabagambye mabega endongo etambula ne politics. Kati gwe bwe oyagala okujja politics mu ndongo simanyi naye ekyo kyonze bwe nkimanyi. Tukiriza tugane Alien Skinn mwagala kumusuula. Oba kitya mwagala kumusuula. Alien Skinn bwe tuba tubadde tujja tumugoberera our respect Bobi Wine. Olutalo oluliwo wakati w'abasajja ba Nuupu oba abawagizi ba Nuupu. Kubanze ndi muwagizi wa Nuupu ate nze like ndi card actually ndoza bwe nyinza okugamba kubanga fabamu waffe Nakaseke gye tubeera nti tukkiririza mu Kyagulanyi, twagala Kyagulanyi ate tuli bakulembeze era baatulonda. Naye Alien Skinn waliwo abasajja abamuliko abali okumpi awo abeetolodde abaagala omusuula. Tetugaana ng'omuntu yenna alina asobola okukola ensobi naye talina nsobi gye yakoze. Tewali alina bujulizi nti yavuddeyo nti Alien Skinn nnyina obujulizi bwe buno nti Alien Skinn yavumye Bobi Wine. Alien Skinn tanavuma ku Kyagulanyi. Alien Skinn tanavuma ku muntu wano. Alien Skinn ebigambo bye byayogera biri bityo straight. Nti akugamba era ye bwe yali ajja yagamba ye si munnabyabufuzi. Naye olutalo luli wakati wa Alien Skinn ne Abitex. Njagala mujjukire bulungi nti abategesi bano balina akakundi kaabwe. Ate nga bw'oba ovudde limbo okayuzeyuze tokasobola. Kati bwe baba balemye balabye ng'olemereddwa bo bakuyuzaayuza ate kisoboka. Naye tujjukire bulungi nnyo. Njagala mwegendeze abasajja abategesi. Bajjo yasooka wa Bobi Wine n'avaayo. Abo bajjo ba Abitex baani abategesi bo baaliyo kwe wa Bobi Wine ne bavaayo. Olwaleero nti Abitex abadde agenda kuteeka Kankwacho Festival ne bagistopinga. Alien Skinn ye n'avaayo n'agamba sikyayagala Kankwacho Festival. Lwaki? Bizibu byali byakasente. Ku social media kuliko abantu nga ye bw'asanga ekintu bw'asanga ng'avuma buvumi. Ye bw'asanga omuntu ng'oli alina business gy'aliko nga naye agenda. Naye okusinga wano banyinaze be bayita bakadaama ne basekadaama be basinga okukola olutalo olwo. Ye oba asanze oli avuga
ng'avuma oba oli asanze akola ki nga okitegeera. So Alien Skinn ye nga ye omuntu njagala mbabuulire ayina ebintu bingi nnyo by'ataddewo mu system nga byakuyiga buyizi. Bakadama muvumi Alien Skinn, bannange bannyinaze muvumi Alien Skinn. Waliyo n'abalala abali ng'ewa Kisekka, waliyo abalala abali muno mu ggwanga abali mu bitundu ebyenjawulo, abali mu diaspora. Naye Alien Skinn olina obujulizi nti yavumye Bobi Wine kuba mwe temulusinga kwagala Kyagulanyi. Kyagulanyi tumwagala kubanga ate ffe abamu omuntu gw'onoogamba nti munuupu oyo Jamalu akola bw'ati era tugyesiga naye tumwesiga. Naye njagala mbabuulire mulekeraawo okuvuma abantu ng'abantu mubavuma nga mubajja ku mulamwa kubanga kati abamu mulina ekintu ekimu kye mwerabidde era kino njagala omesigi eno egende n'abakulu eri abakulu abamu. Kyemanyi mugenda kunvuma mugenda kwogera bimwogedde naye gende eri abakulu abamu nti waliwo abantu abakozesa abantu basuule abo baba bazze bo nga beefudde nti baagala nnyo Kyagulanyi naye nga tebamwagala. Kubanga Alien Skinn tewali alina bujulizi nti yavumye Kyagulanyi. Tanavayo Alien Skinn abadde agenda ku stage n'ayimba ennyimba za Kyagulanyi era nga bw'abeera kagamba ekiyimba kye kino ekya tonzijukiza lockdown ng'agamba tokwata ku Bobi Wine. Kati I'm just imagining okubeera nga internet yonna ina engeri gyejjuddemu Alien Skinn naye ng'avuma yasobezza nti mumukyayi mulina engeri gye mutaddewo embeera. Like bannayuganda tubeere serious. Aboogera ebyo byonna tekitegeeza nti be basinga okwagala Bobi Wine. Aboogerera Alien Skinn tekitegeeza nti be basinga okwagala Bobi Wine. Wano mu Uganda buli sekita erimu ba mafia, Endongo yayingiddemu ba mafia. Wakati oyo mwana w'amaanyi abalemeredde kati byonna bibadde bikola bibadde bya Okumusuula naye alemye abalemeredde. Kati mukozesa Kyagulanyi oba mukozesa Bobi Wine nga ekyokulwanyisa ekisobola okuba nga kisula Alien Skinn. Bobi Wine ali ku bintu bya ggwanga, alwanyisa dictator. Bobi Wine alwanyisa Museveni oba ffenna tuli mu kulwanyisa Museveni munasekuleta bibozibozi bya Alien Skinn tuwuguke. Mmwe musinga obutaagala Kyagulanyi mu abalumbaganye kati Alien Skinn kuba oli omwana na ghetto youth era ye enkola gy'abadde akolamu ebintu bye nga tulaba bulungi nnyo ffenna nti ekituufu kiri nti ye ali ku sayidi y'abantu newankubadde tavangayo kugamba nti nze ndi wa Nuupu oba ndi wa NRM. Wabula omuntu omulabanga engeri gy'akolamu ebintu bye n'omanya nti ono ali ku sayidi y'abantu. Okitegeera. Naye kati abantu aboogera ennyo obutuufu oli ne waba tayagala Kyagulanyi n'ayogera n'avuma Alien Skinn. Alien Skinn mumuvumira ki? Alien Skinn tavangayo n'agamba nti kiri ABCD. Okitegeera. Teyagambye mbu ndi wa Nuupu, teyagambye mbu ndi wa NRM. Okitegeera. Kitegeeza ki? Njagala mulabe mutule bino ebintu. Mulimu abantu abamu nga Bobi Wine nga ye nti nga balaba omuntu bwe bamweripako nti bayise ku Bobi Wine olwokuba oli omubanda ye yamanye pensa lyeyanyiga. Ye Kyagulanyi yamanye oba yanyiga pensa ki oba pensa ki abantu ne babayira nga amasannyalaze g'ayina ye muntu alina favor nti ye alina favor byonna bimukoleddwa buli kimu kikoleddwa tesobola kumusuula. Okitegeera. Kati abo bayite eno bwe bati basuule Alien Skinn. Naye baganda bange njagala mbabuulire nga tuzze mu byaki Alien Skinn alemye ye mumuleke tagenda kugwa aye temugenda kumusuula kiyinza okukalubamu wakati singa yamudde abantu bangi. Spice Diana bwe yagenda ewa Muhoozi okuyimba mwakuba Spice Diana baanamu aba social media baanamu aba YouTube abali ku YouTube aba Facebook aba TikTok baanamu mwakuba Spice Diana yasigalawo. Naye nange nali manyi Spice awedde agenze. Kati kitegeeza ki kitulaga nti olwaleero omuntu asobola okwetegeerera, olwaleero omuntu asobola okera ku makya. Ffenna abasinga bavubuka mu myaka gyaffe gye tulimu ekituufu kiri nti Museveni tetumwagala.
fera tugoberera Mubanda, fera tugoberera Kyagulanyi era gwe twalonda. Otegedde bulungi kati Kyagulanyi nti yekka asobola okubeera nga asobola oyimirirawo n'atugamba ekintu ne tukikola kuba gwe tulaba yalina ekiddako, yalina future ya Uganda, yasobola okutugamba nti kino kyekiddako tulina kukola bwetu ne bwetuti. Naye Museveni omuntu ng'ono Alien Skin bw'aba avuddeyo olwaleero nga muvubuka asitudde ba youth abayamba ayimba ennyimba ze wadde mugamba tezitegeerekeka, yes tukitwale tezitegeerekeka naye asinga okwagalwa wakati yabaddewo. Tunoonya engeri gye tuyinza okukola ki nga tumutereeza asobole okubeera nga wagamba nga buli omu amutegeera lulwe. So bagala bange nga maliriza ekisooka ensonga za Alien Skin tuzijje mu Bobi Wine. Bobi Wine ali ku bintu bya ggwanga. Bobi Wine ensonga zaaliko like this is a small case. Kinabanga wonoogamba nti kati ndowooza kankugereze waneeno wennyininyini we tuli kiringa muli ku muntu omubaka wa parliament kangeze muli ku muntu okay kangeze president nti president gwe mugengezaako producer baddeki president gwengezaako nti kiba kitegeeza nti oli mu kumugeza ku chairman w'abavubuka ku LC1 okitegedde bulungi oli Kyagulanyi toddamu kuteekawo mboozi ya Kyagulanyi ng'okigeza ku Alien Skin. Never and ever tasobola kumutuuka. Ffe tuwagira Bobi Wine ate ne Alien Skin tumuwagira mu levo ye gy'alimu. Ekyo kyokka kye mwandikoze ne mumanya nti Kyagulanyi tasobola kubeera ng'ageraageranyizibwa ne Alien Skin. Kuki? Ekyokubiri Alien Skin tannavaayo okuvuma ku Bobi Wine kubanga unaone maliga wadda gyatambula ng'ayogera kimu bw'aba olwabadde abadde akyogera naye temuvuma Bobi Wine. Yabadde akyogera kitegeeza ki? Kitegeeza nti mami naye amulimu ng'omuntu omusaayi gwamuyingira gwa ghetto youth nti naye yakulira ku bbala naye omusajja abadde yeeyiya mu site ekisima ne kijja ne kimugwira alina kitambuza. Okitegeera mwe mukola kulaba nga mumusuula n'ebino byonna bizzeewo era stiru ajja kumaliriza akola ki? Ajja kumaliriza akola. Kale njagala okubeebaza yonna gye musoza okubanga ate muwuliriza obanga mutulaba ensonga zibadde bbiri Alien Skin Bobi Wine ebintu ebyo temubigatta. Oli omwana mumuleke ali mu future ye ali mu bulamu bwe ne Kyagulanyi tumwetaaga nze ndi tiimu Alien Skin ndi tiimu Bobi Wine toyina ky'oŋŋamba naye mulekerawo okuvuma Alien Skin talina musango. Nze Jamalu njagala okubasibulira waneeno teweerabira banaffe Central Property Real Assets Uganda Limited of course tuli nabo basangibwa Kyaliwa ya Namugongo ate nga banaffe Abasonese Carpet World nabo gye bali Victoria School of Beauty and Hospitality Management basangibwa Nateete gendayo so kubeera nga tobakwasaganya akume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Wangala nze Bigro Jamalu owena Kaseke. Victoria School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa, obwamakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 noti 4 293 729 oba noti 755 55 422. Victoria School of Beauty and Hospitality Management. Bassebo ne bannyabo katubanjulire Basonezi Kapeti Walodi abasangibwa Katwe okumpi ne Dayali bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, Menyechi, Ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78. Fe banno aba Sonezi Kapeti Walodi fe tuliko.